Ng'emu ku ngeri y'okusiima mu club Musambya Sharing mwe yatandikira okuzannya badminton, Ekling asazeewo obutabeerabira bw'akomyewo n'ebikozesebwa byambe bazannyi banne mu kuzannya. Bw'abadde ayogera eri bazannyi banne nga yakamala okubakwasa emijoozi, omuzannyirwa Nakinkoona afalasidde bazannyi banne okusigala ku mulamwa ogw'okukulaakulanya ebitone byabwe. Balina okukola ennyo, balina okutraininga ennyo, kye kisooka. Ekyokubiri ssente, oba tewali ssente kizibu okubeera ku mutindo gwange kubanga weetaaga ebyokukozesa, weetaaga raketi, weetaaga engatto, weetaaga shato, ebyo byonna ezo zonna ssente. Naye singa tugambe nga UOC oba National Council Sport basobola okukwata ne bayamba sport we bati. Ku ky'okuwangula omudaala ogw'ekikomo mu mpaka za Africa ezindire Congo Brazzaville, agamba kwabadde kubala kubi okwamuviiriddeko obutawangula zzaabu. Kale omudaala gwa bronze si gwe nabadde njagala, nagendayo nga njagala kufuna omudaala gwa gold kubanga eno Africa game yange eyokusatu, eyasooka nafuna bronze, eyokubiri ne nfuna silver, eno nfunye bronze, kati ngenza ate step endala gye nasookako. Kyeŋŋamba nnyinza ogamba seetegeka bulungi ku semi-finals, ate omuvubuka South Africa gwe nazannya naye yeetegeka bulungi. Baba Musaayi muto okuli Brian Kasiri azannyira mu ttiimu y'abali wansi y'emyaka 19 ne Tracy Nalwoza Dalbis bayogedde nabo bategeezezza nga beegomba ennyo Ekling era baagala okutuuka ku ddaala kwali. Nze kyenduubirira ennyo njagala mbeere ahead them like mbeere nga ye so that I can also play those African tournaments. Tuwulira bulungi nnyo kubanga tututte obudde bungi nga tetumulaba nga tajja tulabako naye leero kaze atufuniddeyo ekintu ka upkeep bwe tunaatandikira naffe tubeere n'essuubi tumuzeemu amaanyi naye ng'atuzzaamu amaanyi tusobole naffe okuwangula twongeremu training yaffe aye kyemanyi ajja twongera ebirala bingi.